akola weebale wonna w'osinzira otuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bw'otyo. Peter Kibazo nembeerawo mu studio za Radio Simba okwanjulira program Lutindo. Nina Richard Baguma, munnamawulire, lobbyist, musajja mu Luganda kyeki nkinoonya Baguma ebigambo nnonda bironde mbigenderedde era wamu ne Baguma nina Ibrahim Ssemujju Nganda, mbaka w'abantu b'ekira mu lukiiko lw'eggwanga. Leero nina wembadde nga Ssemujju anajja tagenda ku mikolo gy'amatikkira naye ngenza okutuuka nga prosanga nti waali naye mutanda musanze nga dda wali wensula nti gy'amatikkira nga wali egy'ekawungeezi andi kati ye avaayo ye ayina obugombe ayina ki kati bano ababyobufuzi basigalawo ne boogera n'abamawulire. Baguma buuza abantu. nga bulijjo kitiibwa kidde eri Katonda nannyini buyinza ate nannyini kisa. Yeebala okutukomyawo ate wano, mwebala okutuwuliriza bannange, tubasiima nnyo era tubalamusizza. Era njagala n'okukulisa munnange kati atalina maka, nakubuuzizza bamukubagiza batya amaka bwe gaba gagenze. Ssemujju buuza abantu. awuliriza Radio Simba basebo ne banyebo balamusiza mu linnya lya Mukama Katonda w'ekitiibwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ampuliriza Lutindo. Baguma lulimu amuyitanga anko kati jjajja. President Yoweri Museveni yabadde Russia. Yakomyewo nzija takyali Russia kati the last time I checked abadde Serbia. Former Russian Republic, isn't it? Naye politically natunuulidde ba president ba Africa luli abagenda okunoonya emirembe quote unquote wa Zelensky yabajjayo nga si basanyufu nnyo mu ngeri ya kubalangira nti naye mmwe abazze wano okutuula wano ne mulemu okuliisa abantu bammwe bonna ne mujja wano ne musituka ba presidents bankula ki. Bwe bagenze wa Mwami Putin yaba receivinze bulungi. Mwami Putin ndozo olwa ssente za gas gwatunda obudde buno amawanga ga Africa yagasuubiza okugasonyiwa amabanja ag'emmere. Russia gebadde babanja. Of course eriyo omukwano gwange yabadde abugumiridde Haruna wano nanga nti kati awo tugenda kusonyiwa kozi naye Haruna ffe ebyokulwanyisa bye tubadde tugula e Russia tubigula ku kampuni tetubigula ku gavumenti ya Russia. Kati gavumenti ya Uganda bwe kusonyiwa ebbanja Radio Simba tekusonyiwa. Yo Radio Simba esigala ekubanja osonyiwa gavumenti. But eyo stance Mwami Putin yagituuseeko n'ayogera nabo the old same story ne banyumya ennaku yaabwe n'amawanga. Nalabye president nga anyumya olugendo lw'emmwanyi ne kaawa. Aga nti kaawa ave waffe ffe tumulima mu Africa n'agenda n'atuuka eno bakola bwe bati. Bwe nagenza okutunuulira ku chaati y'abanywi ba kaawa mu nsi yonna Russia tali omu ku 10 erisooka abanywi ba kaawa bannaggwano. Batusookera America ne tukomawo wano mu Europe. Russia y'omu ku basinga okunywa kaawa naye ali namba 11 mu banywi ba kaawa bannaggwadda. Ate Russia kyabadde interesting nga kaawa we tamugula mu Africa. Kaawa we asinga badde bamugula Bubirigi nga ava South America. Naye bamunnyonnyodde nti owayi kaawa osobola n'omugula ewaffe. President bwe yavudde e Russia yayolekedde Serbia. Serbia is interesting. Bwe nagenza ogitunuulira mu population tubasinga nnyo mu GDP batusinga naye ebyenfuna bya Serbia si bye biri awo kawerette nnyo naye gavumenti yonna erisi gavumenti abantu abeetoloola gavumenti abawerako bali Serbia. Mwami Lwabogo ye yasookayo n'agenda ne basetting up omudaala ogw'ebitundu ebirime bya Uganda. Lwena sembyeyo okulaba nga asharinga nti nfunye chef omu ku ba most celebrated chefs yave France n'asettling e Serbia
nti yagambye mu ovakkedo asinga obulungi owe Uganda mo bwe nagenza okukebera ng'eggwanga erisinga okutunda ovakkedo mu Africa Kenya. Kati akatale akasinga obunene akovakkedo kali China tekali na Europe. Yasinga okutunda ovakkedo mu Africa naye asinga obungi amutunda China. Kati ono ng'agambye nti wano tugguddewo akatale kunze wange weewaawo. Richard, Uncle hitting gold finally trade business egenda kubeerawo oba tuddayo mu Genosale ne banne because Genosale ne mukwano gwaffe yali mukawa bamuyitani banjira yali not banjira na bamuyitani owa pap cafe pap ngabirano bagenda bangabirano nga bagenda kutunda kawa Geno najja abayambeko okukakananga bo bibokyezza ye Geno tebyamwokya. Okugenda e Russia kikulu. Biro libo akugamba nti okugenda e Russia si kikulu. Mbasi ombaje sijja mutegeera. Tujjayo mundu. So wojje fumu oyo mumuyita ki akole fumu omuwesi kugenda ewo omuwesi wo tewabaawo nze ndabaawe oba olina okugenda. So ekyo kyekisooka. Ekyokubiri sigwe gusoose Russia okusuubiza Africa. Summit yaliyo 2018 yaliyo ddi eyo Africa Russia. Batusuubiza sente ne batulaga n'ebyobusuubuzi bwe bigenda okweyongera. Figures nzeze nabadde ntunulamu nga zigamba nti trade ne Africa yonna eya Russia yeeyongera mwaka wumbi nga kamu kokka. Ate ebyasuubizibwa si bye nnyo ebyalabikako. So kati bwe tuba tugenda okufuna bye tuweebwayo era tujja kwebaza olutalo rwa Russia ne Ukraine. Tujja kulaba perhaps bye binaaba ebibala ebinaaba ebivudde mu lutalo olwo. Now oyogedde ku kya president wa ono musajja wa Katemba wa Ukraine. Omu ku bantu abagamba nti yagenda ku tiimu yagendayo eyakulembera gye bayita advance party. Agamba nti bwe baatuukayo bano abakulu ebikompola ne bisuulibwa ku Kyiv site ya Ukraine. Ne bagenda mu banka. Agamba nti ye mu kulaba kwe bamalayo essaawa 6 nga balinze. Naye emitwe gyabwe nga tebakkiriza nti Putin asobola okukuba ebikompola ku Kyiv nga bano gye bali. So balowooza nti ogwo gwali muzanyo gwa munda. Musajja abakabakyaza ayagala batwala mu banka. Abalaga embeera. Abalaga embeera. Ne bavaayo ne bagenda. So waliwo okusika omuguwa ku byobufuzi ebyensi. Omanyi kati Russia yasanyuka nti amawanga ga Africa agawerako gaagaana okuwagira ekiteeso kyali kireetebwa nga kikondeminga Russia mu United Nations. Bagezezzaako okulaga olutalo lw'e Ukraine nti olutalo balwanyisa na kyemalira mu nsi. N'olwekyo nze ndaba nti ndowooza nti Russia ejja kubaayo n'akasiimo keneewa. Now ebintu ebibiri njagala genda ku kyomwanyi ekyo kyensinga oluusi okubeera nange nga nyini kitunuddeko eriiso. Now kibazo abantu abatunda omwenge n'abatunda taaba bwe baba bagenda kutunda waliwo kye bayita virgin market bakigenderera nnyo. Eteri banywi. Awo awatali banywi. Era kyova olaba kati strategy yaabwe yakugenda mu bawala n'abakyala bato mu Africa ne mu Latin America. Kuba bwe badde nga tebanywa nnyo mwenge. N'olwekyo bwe tuba nga naffe tugenda ne wandibadde nga Russia ebadde tenywa mwenge naye ogambye enywa banywa nnyo.
Actually kati zendaba empya talina mu 15 abasooka. Twetaaga 15 kuba ffe tukola emwanyi yenkanawa. Emwanyi yaffe ne bagamba nti gitwaleyo n'ogiteeka e Russia terina kyekolayo. Sebo tuli omu ku basinga okulima emwanyi mu nsi. N'ekirala lwaki emwanyi yaffe tugitwala Belgium ne Germany okugyetwalira Russia luyali waliwo obuzibu ki? So baba akakisa akagitwala lwakuba baagala tubawagire ku Ukraine nze sirabawo obuzibu. Kyesimanyi ye Serbia naye bwe tuba tukola emirimu gyaffe waliwo ze tuyita accountability projects. Aba parliament bazikola nnyo. Ssemujju ezo asobola kubanga azimanyi bagiyita benchmarking ne bakola kinga bakola accountability nti bakola nnyo. Waliwo abakola accountability y'emwanyi zidumani project ezibadde zisomesa okunywa emwanyi kati zigenza okusomesa aba Serbia. Ne bweru zifulumyeko nazo zikoleyo n'olwekyo nze okugamba nti ogenze Serbia kunoonya obutale bw'ebyamaguzi bya Uganda. Oba okola accountability zinjiraba nga accountability project. Bwenti bwenjiraba tewali nnyo kyo naye ogende Russia muwesi waffe banywe emwanyi bangi emwanyi gwe ffe asobola oginywa ne tukwata waliwo ebirala bye tusobola naye tetwagenze nga ffe twagenze n'abalala. Ekirala twetaagayo emmere kibazo awali ekitara egranary egranary ekimu Luganda ekyaji awali ekyaji kibazo mulaba nga oli agendayo wali omuwesi wali ekyaji why not? Ssemujju baguma ekya Serbia akikubye n'akituusa ku ttaka naye banywanyi be muganda we bwe baasoma Embara High Odrek ye yakikulembeddemu era gye bali nze nina ku group kwendi bampeereza buli budde banga nti kakati twakoze kino era update y'ovakkedo nze nababuuzizza nti why don't you tweet this? Nga bajimpeereza bandaga chef nti ono celebrated chef yava France ali wano kati e Serbia agambye ovakkedo asinga obulungi mu nsi ava Uganda. Actually kyeyanyambyeyo kimu ekirala nti mu exchange ne bangamba n'okunga nti abo oba olidde vakkedo nti ensigo togisuula konze ate ekola nti ensigo grating ogikole mu chai nti regulating biki ne pressure mu mubiri konze wange kale naye the Russian safari ngenda kuddamu ebintu bye nayogerako wano bwe mbadde ttake mirundi 2 kwembase ebintu ebimu ebyannoma nga balya bogoya n'emiyembe ebiva Ecuador ettake tebiwooma naye nga bijjudde buli wamu. Bwe nabuuza ab'embasi ne baŋŋamba ekizibu kya international trade nti ttake oba etunda tractor oba etunda ki Ecuador kati in exchange Ecuador nekwata akatale ka ttake nga yegenda okukasapulaayinga ebyo bogoya miyembe n'ebirala. Ab'embase yali ya ttake kwezi ezimu ezo President yayagala nnyo because Abarasha be bamu ku bantu abasinga okulambula. Watugamba wano olulala. Ne batugamba nti Abarasha tebaagala kulaba bisolo. They are lazy tourists. Baagala kugenda ku mabiiki era kye bava bagenda ennyo e Egypt. Lola ne lwe baba kuba ennyonyi n'egwa ku ttaka. Ne bagamba aba Muslim Brotherhood be baagikubye ennyonyi ya Russia. Yasigala nga bakyagenda Egypt. Zanzibar kazinga katono. Simanyi oba Zanzibar esinga kalangala obunene oba byagala kwenkano besinga ku katonotono. Zanzibar ku kisaawe kyabwe ate nga kasi kali wansi wa Tanzania osangayo ennyonyi z'aba Italy straight from Italy to Zanzibar n'ez'aba Germany. Ne Uganda Airlines kati egenda straight.
Nchatunulira balambuzi. Nchatunulira balambuzi. Tanzania goyogerako alina 10 international airports. Nababuuza abayitale ekibaleete Zanzibar kiki? Ne baŋŋamba nti kampani z'abayitale ku lubalama lwa Lake Victoria ku Zanzibar. Lwa Indian Ocean. Yes, be basingako lwa Indian Ocean, be basingako amawoteeri. N'olwekyo straight from Italy ku mawoteeri gaabwe be bayambako tourism ya Zanzibar. Era Zanzibar ne Tanzania balinako n'olutalo olw'okugabana sente ezo. Njagadde kutandika n'ebyo Peter. Kulaga nti engeri okusuubula wakati w'amawanga gye kubeerawo tekubeerayo olumu na kukyala bukyazi bwe kuti kubeerayo n'ebintu ebirala bingi ebikolebwa. Ati kati Ssemujju ebikolebwa kankwe because nina okugamba abantu nti one mbadde beneficiary wa discussion y'abali eri kubana bagaa nti president okujja tekibaga nabagaa nti the presidents come to complete the bilateral bigger picture nti naye ffe bafuutu soja tuba twatuuse dda nga tukombinze buli wamu all agreements are done. Bwe baagikuba bomu ne Tanzania ne bagamba nti abavubuka abasomali ba Al-Shabaab bwe bakubye bomu ne batandika okufulumya ebiwandiiko ebya Europe temugenda kulambula Kenya. Kenya kye yakola yayita kampani z'abalambuzi mu Europe abazikulya ne babawa holiday nga Kenya yesasulidde za bwereere. Baddeyo bagamba abantu nti eno kiri bulungi nti ebintu byateredde. Ka president wa minister wa finance. Unfortunately, international world tekola bwetyo Peter. You see, ekyo nakyogera kuwano. Abantu nakiplanning nga mbeere Norway. Yes. Okuleeta batuwa operators b'omu Scandinavia 6. Lwaki tubabaleeta? Nga baagala kwekozesa tiketi zaabwe baagala wakusula naki. Bano ne baŋŋamba nti ffe tugenda eri ku marketing nga tegwojjeeno. Ate nga marketing nga tuliko Oluganda luliko. Kati kyekizibu ekyo kati kye wali okola. Actually tourism bwate bwatambula. Nze tugende maka eby'abasiraamu bya kusinza. Naye abava mu nsi ezitali zino ezaffe abasinga baleetebwa aba tour guide. Be banoonya amawoteeri, be banoonya buli kimu. Ffe abakyali mu nkola eri enkadde ya Ssemujju okutunda poloti n'agenda e Maka on his own. Si ffe tusinga okutambula. So therefore gavumenti kyerina okutandikirako kwe kusooka okustadinga international trade n'emanya wa weetatunda na lwaki. Nze nagaa Peter singa nalina obusobozi wano mu Uganda mu Europe saaligenzeeyo n'alirimya ebintu nga nzira Middle East. Kisooka tebalina byokolase bo bw'olabayo omulangira omu ku makya n'agamba wadde akatale tutandika okuleeta ennyaanya bw'oba ozirina kawunga ezitikka ate tebalina nnyo na standard ziri awo ziyitiridde zojja okujja. Munanyogera ne Augustine Luzindana muzeeyi n'agamba mu Europe n'ebijanjaalo bamanyi no bike banagamba bino bitonoko okubiri bye waleeta n'agamba mu katale tebijja kukola. Actually n'emmwanyi mulimu screen 16 mulimu screen 18 nti eno nnene bweti eno ntono bweti eno etabula eno. Eyo market gyogendamu. Ekyokubiri nali Magufuli nze namwagala nnyo nga ayingidde Tanzania yakola ebintu bingi naye n'abeeramu enkola eri enkadde ey'okulwanyisa abaswahili mainly abasiraamu nti badominatinze ebyobusuubuzi. Emu ku nsobi gye yakola yali ya sukaali. Ng'omusajja asinga okweta sukaali Tanzania ng'alaba afuna sente nnyingi n'asindika minister wa finance bagende Brazil betandika okwereetera sukaali. N'atamanya nti ono omusajja ali Tanzania yali n'eri gye balima ebikajjo ng'alinayo sente ye ng'alaba ng'omusuubuzi tamanyi nti ne ziri faamu eziri eri ezisunsula sukaali zaabano naye mwali atwala sente ne balima. Kati n'akwata container ze ku kisaayi bagenda minisita bagenda okudda nga bamuga nti addayo wabaguma ya supply ngaawo wonna nti kate tulinawo supplier waffe ng'ate yakutte container ze ne basooka ne bafunamu ne crisis ya sukali n'okukomono ne Zanzibar. International trade teri bweti nti ogenda bugenzi yakateero asibyangu sale gobadde yogerako nali chairman wa Kosase bagenda ne batule wa Museveni baagala
kutumbula kino kirudde nga bakyagala si lwawogo si family wa member wa family asoose nga bakwatanga birano nga Museveni alagira basaasanye billion bazaali 23 nga tugenda tugula office e Egypt kwaliko nebbanya nga tugenda tugula office e China tebanywa kaawa kati Saleh baguma akugambye eyo gye tulina okugenda awasooka gye batanywa ekimu ku kyasinga kugamba scandal yasinga kuogwo mulundi nga bakwata bitruck bino ebiranga abayimbi e Denmark ne UK nga babipaintinga bulungi nga bayiwako emwanyi kaawa bamuprocessing nzoneka kutambula mu supermarket yezeite ziringa nga wano batunda binyeebwa nti olujja n'okonkola n'obaga nti mbasapulayininga bayitangawo buyisi n'obaga nti kati anaasa kofi gwe basapulayininga wano kibazo ali Ireland yamuleeta wano wonna mulina okgenda mumulabe temwetagana kujja kasita munamala omulaba ajja kutubulira order gye musobola okusapulayininga ne badda era yali sikano nene nnyo nga nabeera Egypt ne bafunayo muwarabu agenda bayambako okutunda incidentally abantu balina okumanya nti fe wantu batunda emwanyi ng'emwanyi zisinga obungi tuziguza Sudan naye nga te Sudan eziguza Egypt nezikubamu kaawa nemuguza Europe nga bombi ono atukolamu ssente n'aguza muliraanwa we n'akuba kaawa n'atwala eri alina ebyuma eby'omutawaana wano mu Afirika. So kino ky'obuuza e Russia nze ndowooza kyenyawukana ne baguma Abafirika tebaagenzeeyo lwakuba gye bagula emmundu naye balaba Europe tebawa kitiibwa kimala ne America ate saawa zino nga ze ziri mu lutalo ne Russia ne bagala tugende tuzeeyo mu Cold War tugende tuyimirire noono kati twebaladdamu okubanga tebatuwa kitiibwa nze mukulaba kwange kyekyabatutteyo nobaha ne bekubisa ebifaananyi ne basanyuka ne bakola ki ne bawa Putin summit naye n'aga nti anaba president mu nsi yonna bangi baaba batadde awo olwokubanga Europe meeko nalaba Gobi yali Washington omuwandiisi w'ebyensimbi permanent secretary naga World Bank yamugambye tebakyayinayo ssente zikola kintu kyonna okujjako smart climate change kati ne babiyiya wano smart climate change bitegeeza ki mu program mugikole nga muga nti eno kati wetuli awo nze so olugendo luno ekirulimu ekikulu kyesinaba kukakasa nze ndowooza nti mu Afirika Russia engeri gyeyimiriddewo konerwana olutalo nga bano bonna bagirwanyisa America Europe netwalako ekiseera kino nga tebagiwangudde balabanga abasobola okugiyimirira emabega waayo kubanga ensi zonna bwe zaali zaagala okugyako Bashar al-Assad owa Syria Putin yekka yamulemezaako muntu omu naga nti kati ono tuwaba amukwatako kati gyendi amukwatako jja kunsangayo n'abakuba n'addamu kati n'Abawarabu abaali bamugobye mu nsi z'Abawarabu ne bamugamba akomewo kubanga alemeddeko bw'oba oyagala okuwona kati bano abaffe bano abatukulembera ng'oyagala okufuna emirembe I don't see America oba Europe ejja okujja ewagira omuntu n'omwakube ensi mu Afirika ene nga wagenda nti Russia awo etaddeyo ne base nti Wagner waali nti eyo tebajja kujja nze ndabamu nga blackmail nti Europe temutuwa kitiibwa mututeekerako conditions nyingi Russia teriyo condition oba okuba abantu basiba makomera oba ki yajja kwandiza ne red carpet yagiteekewo kati bano kye bayinza okufunamu because kati okujjako namba tetulina nnyo kyamaanyi mu international politics yetukola kye bafunamu nti Europe webadde ina bu condition webateekamu webadde bakuba enkokola eyinza ga nti abano Russia ejja batwale bamalewo nti muddirizeekoko kati kye bagenze ndowooza okunonayo maybe ensinga Egypt zina tourism nga wamaanyi between them ne Russia maybe ensinga South Africa naye kati saawa zino oli waga nti Russia basonyiye amabanja buli lwe batuleetera budget mu parliament baleeterako ekitabo ekiriko government loans grants naki ensi kati saawa zino ensi emu because mulimu sente ze batuwolanga European Union eza World Bank eza IMF ensi ku bunnansi esinga tuwola sente kati ng'evuganya n'ebintu is China yeri mu yamasanyalaze yeri ku kisaawe yeri mu nguudo eyo webe kuyise ne wogenda ng'ofukamira sikunenya kuba yo sente China eziteekamu lwakuba nti nno tuzisasulira amagoba zayo za bbeeyi ate zijja mangu ezayo teziriko misoso China begandi ngenda kola ekkubo gwolwawo actually bo babeera redde olunaku lwe beeko meeting in fact naye okufaanana n'Abawarabu
teina nnyo byokola Ssemunju ewaabwe omuntu alina order waaba agiwadde tebagenda kutuuzayo meeting ya parliament tebagenza kutuuzayo eyeba ewedde naye Russia nja kuddamu netegereza akatabo nezino ensinga Abu Dhabi Kuwait sente ze zituwola wano masanyalaze n'ebirala zisinga eza Russia. In fact sente za Russia zisinga tusasula cash. Ensonga lwaki budget eya defense yo tebaako kulinda neryo twewola ennyonyi twamala kuzisasula nga tebannaziderivalinga kati si yensi etubanje nnyo ate yo kitegeeza ndi mu kutusonyiwa ebbanja ffe tetufunamu. Nalabye mu be babadde basonyiwa ebbanja eyabadde asinga okufunamu yabadde Ethiopia. Ethiopia was high up there mu mawanga Russia gebanja neffe mu be balistinze 10 basinga okubanja tebatunyeze bayinza okuba tebabadde tebaagala tuswaza tetulimu ffe bye tugula ebyaffe ennyonyi tuzigula tuzisasudde in fact tusasula tebannazireeta. So Russia ekitabo kya looni sinaba kukyetegereza ekyasembyeyo naye mu nsi ezitubanja Russia bwe bamweri ate okuba batubanja obusente obusingayo okubeera obutono kuba bo tebatya kutunana byababanja ebyo bya Russia obigula n'obisasula naye collectively Africa bwe singa esalawo okolera wamu ne weba teina maanyi gamala bayinza okubaamuko akatiibwa akatono ke bayinza okugiwa. Unfortunately katubalanga bwe bagenze ne uli nabagamba era bwe baali bagenze China buli omu yagenda ne list yeyiye ne bamala nga tibalinayo project gye bakolanga yawamu ya Africa. Buli omu Museveni n'asaba emwanyi ono n'asaba amafuta ono n'asaba ki ne badda ne bibeerera nga byabadde buli omu nga alina kuddayo abyegobereko. Mu Africa twabulwayo ekintu ekimu kye tukola oba airline nga ya Africa yonna oba nguudo gola ne betwatuula e Rwanda ne baga nti kati ensi za Africa zigenda kusuubulagana. Twamaliriza era buli omu asuubula ne baasuubula nabo gwe kikutwale tusuubuza wano Eastern DRC ne tusuubuza South Sudan ne tusuubulagana ne Kenya. Ebyobusuubulagana ebyafaawe bisinga obungi ne tuweereza n'emmere Rwanda anti kati Rwanda yali etunyigidde ebimu ng'ebisibye oba ng'egenze bijja Tanzania nawa naye kati be tubadde nabo nga tusuubula buli lunaku era kyovala Museveni yalina interest kyekyamukozesa n'amakubo tugenda tusuubulagana ne Congo because Congo eyeeno yeesudde nnyo ku yeeri bwogenda nasulako ebunagana awo naye n'osanga in fact n'ebintu ebunagana nga biri extremely expensive bisinga mu Kampala naye nga kampani za Uganda okuva ku Britania zaani bye bimotoka ebijjudde ebiyingira Eastern DRC kabeere kasooli kabeere bijanjaalo. So therefore olugendo luno teruyina nnyo makulu gagenda kukyusa bulamu bwa muntu awuliriza. Abanyi ba kaawa Museveni bayombesa bayina basapulaya baabwe ne bw'anaaleeta wano ebyuma nga Egypt byerina n'akola kaawa nga balisi be bannanyini etwali e Mombasa. E Mombasa waliwo supermarket y'Abamerika ekolerayo engoye b'empolooyinga abaana abatunga mu byalane 2,000 naye engoye ze batungira e Mombasa noonya luganda olutuufu bimu ku bizikola engoye obugoye bwe bazikolamu bakuwa ne order gy'ogenda ozijja sigani nalima pamba eno siphon wa China ono bwati wa Bangladesh ono Vietnam nga mwenga Mombasa kye bafunamu kutunga abala bali muri kiyumba kinene nnyo kiringa kisito abatunga byalane bwe bateekako made in Bangladesh made in China nenga bazikoledde wali batuwako ne box twali ba MPs nga tulambula made in Bangladesh made in China nga bazitaddeko supermarket ezo zaabwe ezo zimesi ennene ne bazitandiko zipakira kati international trade bw'oba omutegedde mulimu ebintu byoteekwa kati bw'oba oyagala tugambe kyovala America yajja ate gundi bwe yali atandise Kananathan bwe yali abikola mwamukuba bukubi kuba ne Kananathan yali aleese ng'ebitoja ajja biteerako wano amapeesa agateereko wano abaana bakole nti ensobi yaliwo Kananathan baali batuwadde akatale mu America and agoa tutundeyo ebintu bya Uganda kati ye n'aleeta bino byenkugambye nga bigenda kubanga biyise mu Uganda naye nga si bya Uganda yensobi yoke yali Kananathan nze ndowooza nti America
teyatuwa nti ate naffe tugende tuleeta ebintu ewala tubiyise wano biguze ate singa bakyogereyo mu ntandikwa nze baire eno kyo sikiinaako buzibu kati abaana abo bwe twasanga e Mombasa 2000 ne bagamba nti at peak babeera 4,000 nga walesanzeko abantu 2,000 nga batudde batunga ebyalano manyi kyekitegeeza nga bangi bava ne bagamba nti bwe babeera mu peak baba sikiinaako nze buzibu naye abantu babuulira amazima kubanzi batugaa tugende wane Mombasa balina factory y'engoye nga tuyingira bwe ntuuka muzinyanya okubuuza okutegeera ebintu nga nti batuwa order ne bagamba nti eno gavumenti jini bweziti twagala siphon ng'avudde China ne babawa component nga bwe zinaabeera ne bazireeta wali bano ne batunga ne bateekako made in Bangladesh ne bazaayo ewaabwe mu supermarket ne batunda so obuzibu bwaffe mu Africa ate nga bakulembeze sigamba nti tebabumanyi nze ndowooza okufuna mu byobusuubuzi n'ensi endala ekisooka tulina kunoonyayo nsi ezijja okutwala ebintu wano ebitulima byakulya ebyokulya wano nebino bimwali mugamba pita ntugende e UK tuzimbeyo ebiyumba ebyo wabwogo byalimu nze actually ndabanga wastage of time Middle East wano ebyokulya byerya terima musana in fact Saudi Arabia yatukako n'okwagala okujja okulimira wano umanyi bo kati bibanyumira ezo samba za Saudi Arabia kwembasa abaana ne baŋŋamba batusaba ettaka bano baguma bagambye booleetera abalambuzi ne bagamba nti ate bo banaakola mulimu ki balina ogenda babanone ne babi frustrating ne bagende Djibouti ne bagenda ne Ethiopia ne balimira wali naye nga baga nti aka tujje tulimire abaana ne bagamba nti baali bagenda kukola enguudo ne bwali batutte Karamoja nga bakola nguudo za mbukayo nga batandika kulima nga muga samba za Saudi nga abaana baffe bakola nga basuubula naye kati bano abateekwa ogenda eri ne babifrustra abandese okugenda esaabi so kati Dwabwogo yatunnyonnyola mu komiti ya budget nga byannyonnyola n'atugamba nti tutandika ebyobulambuzi tugenda kufuna yatugamba biliyoni eza dola oba yatugamba nga 5 nga zisinga ebyobugaga by'Uganda nga bwe biri olwaleero n'atunnyonnyola nga bw'obiwuliriza mu nkola ey'okuwuliriza ng'omusomesa mu kiraasi ng'olanga ebirimu amagezi naye nga bw'obizza mu mbeera eya bulijjo kubanga nga mu nsi gy'ogenda okusooka okunoonyamu abalambuzi ng'ogenda Sabia ojja otunulye mu bantu abasinga okutambula because eno yabadde tourism eno visi ya tourism. Baguma katono nnyo tuzzeeyo mu situation ya Cold War eri no not yet era amawanga ga Africa kuba wali mu Cold War amawanga ga Africa gafuuka ga diira eno ogiroti n'otala ebiri tuli awo kuba oba tolowoozezza ku China bw'ogamba nti tetukyali bipolar kati tulinawo okusatu olina okulowooza ku China si kyamawanga abiri n'olwekyo tetunaba kuddayo eriyo ne quiet player India tetunaba kudda mu Cold War oli kuba kati configuration kati embeera zakyuka nti China ze India ze Russia akyaliwo America waali Europe kati abakulembeze baffe wano omuzannyo gwe babeerako bw'obeera ku mweso kati balina okubala nnyo balina okubeera nga babala nnyo awe wali obuzibu. Ampuliriza Lutindo wano ngenda kola olugambo omanyi Uganda eri interesting omulundi minister wa foreign affairs owa Sabia lwe yasembyeyo okujja mu Uganda yadde ayagala visa ya Uganda ng'ava Sabia andi njagala visa njagala kujja Uganda tikunze online I happen to know him nti online anti naye nti lwe nasembayo okujja najjira ku passport ya Bufaransa Sabia ina recognition issues mu nsi nti najjira ku ye Bufaransa nayita buyisi nti naye kakati eyaffe banampa diplomatic visa ne mpitawo buyisi obana nesanga nga Uganda ega nti oyo Sabia tetumurecognizing nti ajje kasirise within about 3 months or less since Uganda eri Sabia erobinga wakebedde mu tekene Lutindo wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studio ze gikwanjulira
nina messages nyingi naye Andrew Nsamba aga nti Baguma ne Ssemujju sibategeera. Andrew kansome message yo mu Luganda yadde eri mu Luzungu aga ntabategeera. Government bwetebaako kyekolawo nga mugamba byetunda abantu balima ebintu tebalina bwe babituje babitunda. Government bwe setting out ebeeko kyekolawo nti ate kiwaani mwagala government ekole ki? Namaja nobeerawo n'otabawo kyokola buli lwogezaako okubawo kyokola ng'okola kiwaani kiti kiki onagamba nti bwegezaako kola nga muganga ekola kiwaani buvayo dda mu biwaani Andrew Okema agamba hello in the studio, I've listened to you and I don't see the patriotic angle in whatever you guys are talking about. What is wrong with Africa standing up to the West by using Russia as a shoulder? This will mean that we are able to negotiate trade better, we are able to negotiate aid better, we are also able to stand up. Remember that for Africa to get independence, we needed a Russia that was looking in the eyes of the West direct to challenge them. Then the West granted independence to most African states. What the heck is wrong with that? You see, ensi z'omu Africa ezisinga obungi emmoloka ziina za Japan. Bwe mu aggregating emmoloka zonna ze mu Africa ne mugaba Japan nti ogula emmotoka zo oteeka okutugulirawo akatale weekiti. Sirowooza ni Japan yaga nti temumataringa. Kebeere Germany ebaguza zi Mercedes n'emmotoka endala. Kinakugambye luli nti Ecuador egula amatractor n'ebintu ebirala okuva ettake. In exchange ttake n'egigulako bogoya n'emiyembe na buli kimu. Kati wano olw'okuba ebitunda buli omu bitono. Buli akatale buli omu akajjamu nga bw'onagenda mu dduuka lino n'ofuluma n'ogenda mu ddala n'ogula eŋŋano n'ogende walala. Nze ndowooza nti bwe bagenda nga bwe bagenze wano babadde bali interest yaabwe yabadde nnyo mu byabufuzi okusinga okubaako bye bagenda okuguza akatale kano. Kubanga nze ndowooza Africa nga yakidde ku nki ebintu ebyetunda n'ebyaggregatinga ne bitandika okutambulanga wamu buli omu ng'ajjako ebibyo gotunulidde mu Bulaaya abantu engeri gye balima. Wa Bungereza n'osanga abalimi nga bali ku kilomita nga 100 naye nga baasi zibasuula ku makya oba nga balina akatawuni muli mu kilomita 100 ebintu bisigadde babikolera wamu ne bafuuka basapulaya abanene naye ng'ate abalimi wansi olanga sapulaya omu naye ng'ate abantu bangi nnyo ababirimye. Wano obuzibu bwaffe bano si bwe bwagenze okwadressinga kubanga eno summit si yakusatu ne Russia. Simanyi oba twali tuvuddewo bw'okebera ku Uganda ebintu ebyetunda ebweru nti ebya Russia byeyongeddeko olwa summit eno. Ne China yennyini by the way okujja teyajja nti lwakuba abakulembeze baffe baali bagezi nnyo ne bagenda ne bagiogereza. Yakera ku nkya neebaza nti wano waliwo gap wano ne yeereeta era buli omu neemulaba lulwe. Kyova olaba sene China zeereeta muno singa baagenda wamu ne boogeraganya ne China nga tiimu eri wamu. Oyinza okusanga China teyayitooze nga sente ku 4%. Nga maybe yayitooze closer ngeza IMF World Bank 1.0.1 0.8. Nero kwa buli omu agenda mwene ngende eri disorganized. So kubeera patriotic tekitegeeza ate cover up. Nti njagala nnyo Uganda nkugambye sale kabonera nga baatula meeting Museveni yalagira bulagizi ngabirano wa coffee to release the money. Ngatakyagana kulya kintu kimu yagala ekyo badde ogamba ebuwarabu ne China nti procedure si nnyingi. Yes, kati ezo ne twesiba Denmark ndowooza yesinga okutunda embizi China. Rich as they are. Bo bakwata maketi yaayo ne baga nti tugenda kutundangayo mbizi ne bagitereeza. Wano mu Africa nze mbuli ekintu ng'okyaggregate nze ng'ojjeko ensi ezisima amafuta ki ekirala kye tulina kitugamba nti wagenze Rasa kukitundayo. Ensi ezisima amafuta tewali nsi ya Africa esima amafuta. Nigeria. Tesima amafuta. Etunda. Webale nnyo abagasima be baveeri. Yes. Kati tebu ogamba nti waliwo ensi ya Africa esima amafuta. So ndi naawe ku ekyo. You see kibazo. Lwaki okuŋŋamba nti okubeera patriotic
kwe kutambulira mu bulimba ne ngenda mu kimotoka ky'obulimba nange ne nkikkiriza okukigenderamu. Waliwo ttiimu bbiri kati kibazo ez'abakyala, Shikrens ne Gazelle. Shikrens bali bazanya n'essaawa eno South Africa. Nze sirowooza nti kati waliwo eggulire eriva Uganda erisingiwo okulabibwa mu nsi nga Shikrens kati ku kisaawa eno bw'otunula ttiimu y'abakyala ebaka omupiira bw'otunula ku TV, Agenze, BBC, ani tewali kirala kye boogera ku Uganda. Bano Ssemujju tebagiwa ssente. No, si ba Ssemujju. Balina powers okwa-appropriatinga ne bazijja eno ne bazizza eno. Ezo tebaziina. Sebo baguma bano benjogerako. Ndabyeko nga budget zizze nga ssente zibadde wano ne zitambula ne zigenda awalala. Tino order gye bawadde bw'ozikyusa bajja ziririzinga. Waliwo ssente zigenda mu sports. Lwaki tiimu zino ez'abakyala ze zitafuna ssente nga zesinga okututunda? Naye n'ekirala ekyo kiri international ebwe bati unfortunately. So lwaki tetuteekamu ssente nga tupromotinga tourism? Lwaki tufune ssente ezigenda eri awatava balambuzi naye nga wano we wasinga? So kati ntambuliremu kuwagira Sabia, so toyagala njogere ku tiimu y'abakyala ey'okubaka omupiira n'ey'okubaka eri eya basketball. Kati eyo patriotism kwe kubeera patriotic. So kati yawoze kyemba ne ngamba, so okungamba nti government sina government abamu mu government tebabaako kye bakola mpozi nga bakola kino kye bafunako enjawulo. Kati ekyo si kyogera olumba nfuse patriotic nga nsitise ku ekyo kibazo ekyo sigenda kikola. Kyova olaba nkugamba nti okugenda eri gy'ogenze oba ogenda kukulaga nsaasaanya ya sente Ssemujju yakuwa. Ampuliriza Lutindo, eryansaba ndadde nkibuuse mu bugenderevu, musajja wange ampuliriza kuva ku Koboko. Yaga nti you guys are dealing with only extreme cases. Please talk about the delegation that has the president, his doctor, his in-law, his son, and the others. Isn't that an interesting angle? Baguma. Kuliko General Ramirama, kuliko Drake Rabogo, kuliko General Muhoozi, kuliko Dr. Diana Atwine. Ne kibazo. Ekigambo sacrifice simanyi bwe bakiyita mu Luganda. Okwerekereza. Ne President Museveni really yerekereza ne family berekereza olw'eggwanga lino. Kifaananyi Sabia okiraba. Era ne Ssemujju yali akyogerawo. Berekereza nnyo bakolera eggwanga. Era gye bali mu Sabia batukolera. Kati oyo abadde abuuza delegation yali agyagala mwani. Bamemba ba palamenti, minister wa trade. Bamuyita Mwebesa Francis. Musajja wange wembalala municipal mwamuleseewa. Ndoza mwali naye. Nawandiikako story. Kubanga ntunuulira General Muhoozi namulabye nga neebuuza. Omanyi president yagenda okusinkana Mahindra Rajapaksa Sri Lanka. Mukwano gwange omu mubaka wa palamenti wano abasookayo mu lulimi lwaffe olwene ku Kirasha tumuyita ddiira, abasookayo bagenda okutuuka okusinkana Mahindra Rajapaksa ng'eriyo ekiwandiiko kye balina okuteekako omukono. Pulezidenti bw'aba akiteekako omukono abeera ne minisita nga kyaggwanga, ne pulezidenti yali agenze ng'agenda mu private visit ng'agenze ye ne mukyala we ne muwala we Pastor Ndowooza. Bwe baatuuka eri nga essaawa yakuteekako mukono ku kiwandiiko ne bagamaga. Pulezidenti n'ajjukira nti maama minisita wa education naga nti kati gwe wano kati okola nga minisita. Era n'amugamba n'ateekako omukono. Mukwano gwange ddiira nga waali n'abeerawo ku lwa Uganda nga memba wa palamenti omu ku baabaddewo
era naye n'afuna omukisa n'ateekako omukono ebirala naye Uganda ebyo byali Sri Lanka. Namuwandikako lumu n'anyiiga era abayambi be ne banvuma mawulire. Yali agenze kata kusinkana kabaka omulenzi omuto, n'agenda ne Minister of Education mukyala we ne Minister wa Foreign Affairs musanji we ne muwala we n'omulala w'Oluganda. Kati olw'okuba nsi nsiraamu mukyala we n'ateekako akakaaya. Ningamba nti ebiseera ebyo jana nti mukwaya tuba tuddewa kiri maama wange jana nti mukwaya. Kati olumu isi President mwende ebimu ku byamuleetera obuzibu. Garanga bw'afa mwenda ng'ayomba nti President alekeraawo okubeera casual ng'abuuza head of state lwaki yamututte ku maka ge ag'obwannannyini private nga Museveni tasobola kuvayo ne basinkanira mu State House. Garanga n'addayo ng'obudde bukyayi n'amutwala eri mu nteeze mu faamu. Lwaki abantu basubira nti Museveni ayeeyisa bw'ati wano bw'anaatuuka Sabia ng'akyuka? Luli kye nabuuza nze mu Parliament ng'amaga nti twebaze nnyo President, mu famire yaabwe mu yokka muli tulina presidential advisor basatu. Tulina mu General Muhoozi presidential advisor oba no general biki, tubaamu Lwabwogo special operation, tubaamu Lwabwogo yawasa omuwala presidential advisor on export, tubaamu General Saleh presidential advisor naye simanyi oba kuki. Kati family emu ng'erimba wealth creation presidential advisor basatu nga be balina okwadvisinga president. Onyiiga otya nga president agenze n'abawabuzi be? Ayinza okuba nga Sabia yadeetaaga bamuwabule wa special operation amuwabule wa export nga General Saleh gwe balekedde ewaka ndigire otukumidde katukomewo. Kati abo abantu kibanyiizaako ki ekyo nga wano ewaka kyekibeera buli lunaku? Bo bennyini bamanyi bulungi mu Uganda. Kinabuuza oli abaka ba Parliament, nabuuza Parliament ne bakifuula kyakuzannya nti lwaki president tatuwa lisiti y'abooluganda ne tumanya buli omu ensonga gy'akolako. Bwe mba njagala kuya bya bulimi ne mmanya kuba abantu tuyinza okuba nga situbamanyi. Member wa Parliament watambulira nange agenze wa Muhoozi ayagala kulaakulanya constituency naye ng'amanyi minisitule y'ebyensimbi weeri. Abantu ba Uganda gye balimu bagyerabidde. Kati atubuza delegation yadde ayagala ani abaagenda nga bwe batambuze Uganda. Yabadde ayagala okulaba Minister wa Trade, ba commissioners mu trade. Kati gwe mu tiimu y'omupiira oguli e South Africa olabyemu Oluganda lwa Museveni. Kinagamba ng'abeekira mu Uganda Crane Soira wamu yadde omuzzukulu wa Museveni, kubanga eyo results abantu bazaagalirawo. Bwe banakuba ne bakuyitako ne bateeba Uganda bajja kulaba. Naye eno eggwanga gye litasaba results bonna gye bajja okujjira bafuuke ba advisor, kuba mu bannannyini temusaba results. Mu mupiira gye musaba results teriyo yadde omuzzukulu wa Museveni yali alinye ku kisaawe okuzannya omupiira. Naye bali eno ba advisinga ku bya export, ba advisinga special operations. Eggwanga mwe mwakkiriza mubaleke n'abazzukulu bajja bano nabo baba banalinayo olugendo olulala. Nina Mugumba Harima aga nti Honorable Ssemujju and Richard Baguma, I want you to give me 4 things that you think Uganda can do to trade other than for us to lead and start. Because whatever you're saying, finally we need somewhere to start. I am Harima. I've been here in Dubai. We need products from Uganda, but we also need safety. People from the East come here, get jobs, and we don't have government negotiation. So if President Museveni is going to negotiate with whoever in Sabia, it will help us. Let them also come here and negotiate with the government so that people come from Uganda direct and work for decent wages. What is wrong with that? That might negotiate even for fruits from Uganda that come here smuggled under cargo. Damu Halima ali Dubai ali omu kuba strugglinga. Lwaki ebibala tubikukusa aga nti tukukusa bikukuse, aga nti tukole endagaano n'eggwanga tubijje. Kati aga President Museveni gyali kyakola kye kituufu,
bwe mba mutegedde bulungi Halima. Ssemujju yakugambye nti bw'oba okakasa nti kyokola tekiri mu bufere lwaki ogenda Sabia ate Halima gyali nga we wali akatale. Ssemujju kyabadde abuuza wano obwedda. So Salim ali mu kuddamu kwazanyiramu nti bw'oba okakasa nti era oyagala nze soogera kugamba nti seri patriotic lwaki ogenda eri gy'ogenze togende ne wa Halima gye tukukusa okutwala ani gwe wali owuliddeko ng'akukusa ekintu kyonna okukitwala Sabia okuva wano. Niba mmeka abagenda Sabia okuva wano mu Uganda simanyi oba oli okirowoozezzaako nti waliwo abava wano mu Uganda ne bagenda Sabia. Twali tutwalayo abakubi b'eŋŋumi. Gwenzijukira Musabia yali wano yali wa mupiira gwenzijukira yali ani. Ensebo tulina ne bakooki mukwano gwange bikyali wano yaleese kooki abo gwenzijukira abasabia. Niba obuuza Munnayuganda nti ne Sabia eriwa ate ne Micha ayinza okuba ali ku delegation. Asobola okuba si abantu kye bateekwa okumanya ebintu bino tubyogera lwakubanga tubiyiseemu. President yali atunda Naire Hotel ne bamuleetera omusajja nga Muwarabu Mutunisi ng'asibye obusibi kitambaala n'akwata ekyapa n'akiwaayo tufunye investor nga mufere ogenda okununula ekyapa eyali azze okusigamu sente ate ffe twamuwa sente amusasula atuddiza ekyapa kyaffe. Ali Walidi musajja mugaga yajja wano ngazze kulaba mpologoma kati bano baguma badagama kaabo baddiira bamuwaze omuntu wa president ampakidde mu helicopter balambudde Kampala mu ngezimba wa hoteli. Ali Walidi n'ateeka abayambi be ku kisaawe Entebbe n'agamba ne bamalewo ewiiki ne bagenda ensi teriimu teyingiramu bantu basobola kusula ne 5-star hotel tesobola kukola. As simple as that. Mulimu ebintu byoteeka okwetegeka kati abantu bambe tuyogera ze balowooza nti oba ffe twagala Uganda. Omugagga yajja wano n'atunulira ensi n'agamba nti mulimu bagenda kusula mu hoteli n'atambula n'agenda. Sheraton ejjukira byaliwo nga tugitunda. Kati ebizibu ebyo tuyiseemu bye bituleetera okugamba nti tulina okwegendereza nga tugenza okusuula n'okufuna ebyokusuula. Nze nkugambye olwaleero singa nyina obusobozi Europe nja kusigala ntundayo ebyennyanja because ebyennyanja byaffe mu Europe bikola sente. Abalimi enanansi tutunda wano enanansi kati ogula enanansi 600 omutwalo ogwo. Naye bw'ogenda last time nali e Dubai nga ngulo akayembe kamu nenkagula equivalent omutwalo gwa Uganda akayembe kamu bwe kati n'obupaapaali. Ezo ensi teziriimu za musana ezo ne bwe twaligenze ne tufukamira kuba ziwe bosanga kabaka omu ku memba ba family ezo n'agamba mbakkiriza tuwetaga kunoonya mulala be waabo omu bwakukiriza biba biwedde. Halima kyabadde agamba anti kakati tuba tugenda tetwetagisa na president kugenda yetagisa kufuna abantu bagenda kulaba bali president bamuleete nga yetagisizaako naye olumba mutwala kumukozesa kufuna biri nga bwe bamukozesa kwa Walid ne babbiramu ettaka kati balala be balirina bali mu kulitupangisa ate kwagenda nga byagenze si bya kifere nga bya mazima kuba kati president yakagenda Dubai emirundi oba 3 n'alambula naye talinayo contract n'emugi yasayininga kyetusupplying olwaleero. In fact to the contrary Halima gyali ne Middle East wonna tutwalayo baana kola bwa made na bulimu butinitini era kati bwe buvaamu sente ng'ogyeko anti kyabadde akugamba gold ne tourism. Abaana abo abakola obulimu obwo bagatta n'abakolima emirala kyekimu namba 3 Uganda kyejjamu ensimbi ezisinga obungi. Nze nalowoozaako n'okuloza bayire singa ni government singa ngenda nteeka bu consulate omaani wawawa ne balabirya abaana ne tuba traininga bulungi ne batuuka nga woogende Dubai ng'osanga obupande banoonya ba Filipino bwe bakola mu supermarket. Ssemujju tukyogedde emirundi emeka nti ku schedules z'abaana abakola foreign service work mu mifo ebyo kubeereko labor nga kimu ku ebintu ebisinga obukulu. Anti ono omukyala kyabadde agamba ayagala kulaba gavumenti ng'eba negotiatingire ffe kye tugamba nti mu kifo ky'okugenda e Belgrade genda wana abaana baffe gye bagenda tulabe nti otaddemu amaanyi nti omuko kyagenza okukola kwe kukola okunoonya agreement ey'emirimu gy'abaana baffe. Awo kati nja kukikubirako olwali nkyogerere naye kati noŋŋamba nti siri patriotic lwakuba soyogerera kiri
awusagala obulimba nja bukola naye obumuti sijja busobola. Ampuliriza Lutindo wano ku radio Simba. Eriyo mikwano gyange abayomba laga okwaga